abantu kye basalawo kubanga President Museveni talina kyapa kyansi gye bayita Uganda. Ndi wa NRM ayogera ekintu nga bwe kiri nga bwe nkiraba nga sina gwe ntya. Okiriza nti mwa Museveni okulwako okwe kulesa ebizibu bingi. Kuyina bye kwonoonye ebyali bizzeewo. Kuyina bye kwonoonye. Lwakuba nti bigenze ebimu byonooneka overtime olw'okulwawo kwa President Museveni ku ntebe. Naye njagala okukakasa gwe Munnamubende n'omulala yenna alaba mukutu guno. Abakulembeze b'Emubende balimu ebiwayi kumpi nga buli kiwayi kirimu omuntu atya omu bwe bumu obwo. Umuza ku birowoozo ng'oli mu kifo ekirungi nkuzigirira Hotel Bafana International esangibwa Kalamba ku lusozi waggulu mu Kiganda Town Council ku luguudo oluva Emityana okudda Emubende mu Kasanda District. Ku Hotel Bafana International tulina conference hall w'otuliza meetings ez'enjawulo, gym, sauna ne steam bath, ebisule ebirungi nga tulina ebyokulya mu bika byonna, ekyennyanja ekiwoomu, embuzi, omutyomo saako n'ebyokulya ebiva mu ngano. Tulina ebyokunywa byonna. Tulina DSTV w'olabira emipiira gyonna nga tulina ne gardens ennungi w'osobola okukolera emikolo gyonna ng'embaga saako n'enkuŋŋaana, ate nga tukola ne outside catering okugattako ne sound gaggadde gye tulina customer care ya mulembe nga ne security weeri. Gw'ayagala okubuukinga kuba ku 0777435422 oba 0200906922. Jangu ku Hotel Bafana International e Kalamba ozze bujjo obulamu. Tubanirizaako abatulaba mwenna gye busisiro banga mutulaba, mwebale kubanga mutugoberera, mwebale tuwakadde ne mutulaba bye tuleese. Buli lunaku tubeera tuyiiya era lunaku tuba tulowooleza mmwe abatulaba abatuwa obudde. Tusooka okwebaza bannaffe aba Hotel Bafana International Kalamba bateekamu akasente okulabika nga bino ebisinga tubibatuusaako. Bali wali Kalamba ng'oyingira mu tawuni ya Kalamba awali ekiddo kya traffic awo wali ekikubo ekyambuka. Bw'oba ova Kampala ng'odda Mubende oba odda Fort Portal oyisa katawuni ke Kalamba era oluyisa eddwaliro lyawo ku kiddo olukiyisa awo ku mukono n'ekipande oba okiraba. Ennamba ziyitawo wansi awo saako n'akafo nga bwe kalabika buli services oziraba. Balina steam bath, balina sauna, osobola otegekerayo pateyo, balina gardens engazi, parking engazi, kafo kali kasozi awalekera ddala obulungi. Buli kalonda gwe wandirowoozezaako gwe wandisanze mu services z'e Kampala ku Hotel Bafana waali. So nolwekyo gendayo obe ng'ofuna ku birungi. Wiiki eno ndowooza yaba NRM kubanga buli gwe nfuna wano ajja nekanekanye mu yero. So nekimpe ndowooza nti ndowooza gavumenti eri mu buyinza yeyeerise enkuuli ensangi zino. So n'olwaleero tuzze tulina omukulu Musindi Solomon twawunzika wali ne tubagamba tujja kudda naye ne leero tumuleese. Ate era anyumye bitya ajjeeyo kakalakita k'omubaka ng'omutuufu yennyini. Mmanyi yavuganyaako ku bwa memba bwa parliament ebuweekula main oweekula county. Ne babaako engeri gye bamumamu obwesigwa aye n'awagira ate munnange yali amuwangudde. Ekitaakolebwakolebwa bantu wano abasinga b'omuwangule bampalana. Mukulu Musintu sanso okulaba akakofiira onyumye kayero onyumye keko mbadde majesty sati ya yero. Sebo nze nagamba bwe mbanga njagala okwefumiitiriza ku bigenda mu maaso mu kibiina kyange ojjayo ekimu ku byenkola kwe kwambalamu essaati eno nensobola okuba nti entadde mu kifaananyi ng'omukatuliki wayinza ogamba nti agenze mu lusirika n'akwata sappule n'anyiga omulokole bw'asiiba. So ekyo naawe oli mu kisiibo tujja kiyita kisiibo kuba ngambye nti mba neefumiitiriza. Oba weefumiitiriza. Mutuuseewa ku kyakasente kammwe nasemba ngamba bakuyiseeyise waawo bakubidde obusimusimu. Kakati ku nsonga z'akaweeri mutuuseewa. Ku nsonga z'akaweeri bali fundinga. Ku nsonga z'akaweeri kofi tutambula lwakuba nti abatulaba n'abatuuliza kyenjagala bategeere kimu nti olugendo lwe tutambula nga tuli balema oba tutambulamu ng'abali bamuzibe kubanga tetuyinaako muntu atukutte ku mukono. Ntegeeza ki omuntu atukutte ku mukono? Nti omuntu ali mu bukulembeze si nsonga mumpi mulema naye kasita abeera nga omuntu oyo atuddeko ekifo ekyobukulembeze bw'akonkona ewantu ne yeeyanjula ng'omukulembeze nti nze gundi akiikirira gundi oba omukulembeze ow'ekika bwe kiti
olujja olwo luggulwawo mangu era n'attention omuntu ali mu ofiisi eyo agimuwa mangu okusinga bw'onoogamba abange nti yenze Solomon Musindi mbadde nina ensonga za Kaweri Coffees Solomon Musindi ekiddako kiki nti asebo nze omu ku be baagoba ensonga zitambula mpola naye nga bwe twababuulira ku mulundi guli ogwayita tugezezzaako okutambula ekyamazima ddala nga bwe kisoboka. Abakulu baali batusuubiza omwaka gw'ebyensimbi guno anti gwawedde anti era tegunnaggwa gamba gutandise anti kati gutandise ebyayisiddwa kati bitandise kyenva nkugamba nti guno so si guno oguwedde weewaawo nga tukyali mu wiiki ya guno ogutandise n'oguwedde naye ngamba guno 2023 kyebaali nga batusuubiza era empapula nnyingi nnyo zennina ezikwata ku oyo bwino nga zitulaga bajja basasula ate ono n'akubagana agamba tetuusobole ate ono n'agamba tujja kusobola ebbaluwa gye twasembayo okufuna ng'etugamba nti weewaawo mugumiikirizeeko omwaka gw'ebyensimbi guno ogutandika mu 2023 2024 sore tulabe kiki kye tugenda okukolawo era ekyo kyonna kyonna tukyalinze njagala okwongera okukkaatiriza nti siina mukulembeze yenna gwe nnumba eyo si nkola yange kubanga ekisooka ndi munnabyabufuzi nga bw'oyanjudde navuganyaako ku ntebe y'omubaka wa palamenti mu kamyufu kafaako ekibiina kyenzikiririzaamu n'olwekyo ensonga zange bwe mba nga nzoogera saagala zitabiikirizaamu nnyo byabufuzi kuba bw'ozitabiikirizaamu ebyobufuzi ate togguka gy'oba oyagala kubanga ebyobufuzi byanjawulo nnyo ate ku nsonga zino z'oba ogenzemu mu z'ofiisi n'olwekyo siina mukulembeze yenna gwe nnumbagana naye eki kye ŋŋamba nti singa tubadde tutambula wamu n'abakulembeze naddala bekikwatako abakulembeze naddala ababiri ababaka ba palamenti abatwala ekitundu ekyo gye twagobwa singa nga bakkiriza ne batukwata ku mukono ensonga eno singa yagguka dda ng'evudde mu lwaki babasuuliridde olowooza bali bize bali bize yensonga enkulu gy'olowooza bali bize kubanga bwe sigambye nti bali bize naliko ku radio program emu omubaka wange ankiikirira mu palamenti atali omukyala owa constituency era bampita specifically nga batwetaaga naye mu studio twogere ku nsonga zino mu studio ya radio emu twogere ku nsonga zino abaffe ye ng'omubaka nange ng'akulembera abantu bano abanyigirizibwa nze ng'omukulembeze mu eyo sayidi tujje ku radio tunnyonnyole abantu kituuseewa tukwataganye tutya omubaka mussaamu ekitiibwa nti yakkiriza n'asalawo waakiri abeere ku ssimu era nzikiriza nti yaliwo kubanga twatuula kumpi essaawa 2 nnamba naye ng'ali ku ssimu ekyo sijja kimunenyeza kubanga eddoboozi lyatuuka naye bye twayogera byonna byalaga abantu n'amasimu agaakubwa nga radio program eyo ewedde byalaga nti omubaka wa palamenti wange ankulembera tayina na kimu kyamanyi ku nsonga ya Kaweri Coffee kubanga byonna bye yayogera nange bwino gwe najjayo nga kino kiyimiridde bwe kiti olupapula luuluno kino kiyimiridde bwe kiti olupapula luuluno nenjogera nenjagala nemubuuza neŋŋamba nti bw'obanga omubaka wa palamenti ng'ogamba nti nno olina ky'omanyi ku nsonga ya Kaweri Coffee n'emu bweti njagala ombuulire ofisi gye walagamu obuli abatuwuliriza ofisi gye walagamu baakuwayo kipapula ki era mu bakulembeze bwe tukulembera nabo abantu ffe abaagobwa watambulako naani tooke tolame nti ensonga zino zoyogerako era wajjayo olupapula olwo wajjayo walujja mu ofisi era nga lusoma ki so nze ebyange byonna sinyumya bitali ku bwino sinyumya bitali ku bwino omubaka ne kitulaga era abakuntu ne bakuba amasimu ne bagamba nti omubaka tayina kyamanyi ku nsonga eno ye kennyini ne yeetonda bino siri mu kumwataakinga kuba kati y'ensonga gye njogera siri mu kumuwalampa era siina kigambo kyonna kyenjagala ampuliriza ali mu kugamba omubaka Mbabazi Pasco exactly akiikirira bugwekola main gwali mu kwogera n'olwekyo bw'amaliriza nga yeetondera abatuwuliriza n'agamba bannanga bampuliza nsaba mu nsonyiwe bwabeerawo ebitatambudde bulungi bino bigambo bya I'm quoting him verbative nti ebitatambudde bulungi nsaba mu nsonyiwe naye kakati njagala mwami Musindi organizing empapula ze tulabe we tutandikira
ne mugamba owekitiibwa ku ssimu nga muddamu kiri am quoting him verbatim ne mugamba nti owekitiibwa empapula zange zonna ezikwatagana ku nsonga ziri organized ne bwonkubira essaawa zino nzirina ne bwogamba nti ozaagala kati nkubira nzikuwa ne kati wayise emyezi gitya emyezi ebiri tanyeganga kakati omuntu ng'oyo oba okola otya omanya nti nno ali bize nnyo ewa mwami Museveni oba atyayo nze simanyi buli omu abeera n'enkola yisinza kumwogerera kuba nze nasobola okupambana n'entuuka owekitiibwa pulezidenti n'entuukayo naye gwe yatuukako ewa mwami Museveni naye ekkubo si lyangu era sinza gamba nti natuukayo n'olwekyo nenkyansuubira kinyangwire entuukayo eri yali chance katonda yagireeta n'entuukayo omukulembeze ng'okulembera bantu lwaki wandibaddewo oluwonko ate wakati w'abantu b'okulembera byabufuzi era yensonga lwaki nkugambye nti nze mba ntambuza ensonga eno teri ofisi nemu gye ngendamu nembaga kati bannange nga nze wa NRM ebyo si byogera omanyi lwakuba nti mwami Musindi kino okyerabira what is politics? Politics is the art of management of society. What is the society? Not sife society livinga mulimu kyotasobola kwewala buli kintu kyonna kyetololerwa ku politics gwe tunulira oluguudo oluva Emubende okudda Emitiyana enkola gye lukolebwamu golowooza biki baba wa sente entono era ebyobufuzi era just badlayinga kuyisawo political wills zaabwe 225 tuyingire eyo enkola obadde ng'ogimanyi so kakati kyendowooza ekyo ekigambo toddamu kikozesa mbu bwe mba nkola ebyange saagala kubyekulubisa ku byabufuzi gamba bwe mba nkola ensonga egguke mu bulambulukufu waayo nga tokonjedde kubanga okukonjera olumu sometimes kuwe kujjayo kiri kifiringi kya politics sikonjera yensonga kintambula n'empapula nenkulaga nti kyenjogerako kikino wano kyenjogerako twagende wa minisita gundi nafunayo kino baatugamba manya era omu ku bakulembeze yampalampa naye nze siwalampa ate katonda akyampadde omukisa ogwo yampalampa n'agamba nakola ensobi nentwala abantu 7 Kampala okwekalakasa ndi ku kamera nkiddamu natwala abantu abasukka 7 netugenda ne radio z'Emubende eno nezituyisa n'eze Kampala n'amativi ag'enjawulo negakola story eyo nga ntuta abantu abasukka 7 netugenda twekalakasiza Kampala nga tukutte ebipande Kampala mu kibuga wakati teri mu polisi n'omu yatukwata teri wa bya intelligence ina yatukwata tewaliwo baatusiba wadde tugulako omusango gwonna kubanga n'okukwatibwa tetwakwatibwa netugenda ebbaluwa gye twali tugenda kwolwo nyini zaatuuka era nenziraga abantu ku kamera nenziraga abantu twali mu studio call mu radio yemu ekyo kyapeninga tumaze okukola interview yasooka nandibadde nga nzikulaga empapula ezo zonna zaatuuka kwolwo olunaku lwennyini kakati nembuuza omukulembeze oyo ssebo w'ekitiibwa bwe mba nga nakola ensobi bampaabirawa gwoyinza okutwala abantu babiri yimuka woli wonna wadde oyimidde mu tawuni Emubende wadde oli Kyegegwa wadde oli Kampala ng'omuli abantu babiri kwata ebipande wekalakasi nga kyokola kimenya amateeka baleme kukwata oba mubaka amanyiko ku nsonga zino ng'atyo zitambaala ensonga zino nze kyendowooza kuba nange yakatandika ng'onnyumiriza bunyumiriza nzigoberera nsobola omanya awali ekinyusi ensonga zino nze kyendowooza omubaka naddala bombi n'oli omukyala mulinako akawunti eyiye era naye okubeera balance tinanjagadde naye mwogereko ekitono kubanga abatulaba n'abatuwuliza bajja kulowooza nti oli gwe ndi mukuwalampa nedda naye nze kyendowooza omubaka wange omwami akimanyi bulungi nnyo era yasinziira ku rediyo okwo kwennyini kwe twali nga ali ku rediyo nga tuli mu talk show eyo nga ali walala nga nze ndi mu studio n'agamba nkimanyi bulungi nnyo Musindi abanja milioni 10 n'azoogera omuwendo n'agwogera kakati atunuulira atya nga Musindi ayinza okubuddamu okumuvuganya afunye milioni ezo ze yeeyogerera abantu bazuulira ku mpewo sijja ziddamu naye kyava mu kamwake kakati nze kyendowooza agamba ono kaleme kufuna ssente ezo kubanga ayinza okufuna ssente ezo ajja akole ki anfukire ekizibu mu kalulu naye mwana wattu weewunyi twasinkana mu kalulu akaasooka saali na ssente ezo akaweeri kofi naye yafuna gye yava nange nafuna gye nava era mukakasa nti bwe ŋŋamba nti nkomawo oba zizze oba tezizze wendi mwami Musindi ng'oyambadde essaati okuli akantu kano mwami Pasiko waaki si we NRM ebigambo bye bya NRM naye enkola omutima gwe n'enkola si NRM byembuusabuusa
siyagamba nti yena naye mbibuusabuusa kale ng'agamba mu bigambo bye nti NRM nga naawe bw'onnanye bw'oti mu kasetu njagala nnyo kabaaji kano manye omuntu ayinza okugamba yatungisiza ebisaati bye nedda esaati omukulu ali qualified ojjambala by the way lwaki muba musobola okwerumaaluma ku nsonga etaasa ate bannayuganda abantu be mugenda okukulembera anti kaakati mwami Eddie ekizibu kiri nti nze seerumaaluma naye ye ng'omukulembeze kiyandibadde atukolera yandigyemu ekigambo ekyo kugamba nti nno oba ayina gw'atayagalizaako mu gurupu eyo ng'ali omu naye nga ne bw'onookola otya toyina ku nsonga eno eyatusasulwe bw'oyinza kugikola erinnya Solomon ng'oligyemu tugenda mu kalulu ogenda kuvuganya mbadde nsaba nga tetunagenda mu kalulu njogereko n'okumubaka w'ekitiibwa Popugurania Nakazibwe be babaka bange ababiri benkugamba abali very busy gye tuli nti ow'ekitiibwa Nakazibwe mmaze kati ebbanga erisussizza ndooza emyaka 2 nga munnyonnyola ensonga zino n'atuuka nangamba njagende wa minisita gundi njagende wa gundi nagenzeeyo ewa minisita gundi era nampa ekipapula bwe kiti ow'ekitiibwa nonsaba okinsindikire nja kukisindika ompeerezeko ebbaluwa eyo ate si ku ssimu ngisomeko ndabe yali egamba ki naye emyezi ate egyo gisusa 6 nga ngamba ekigambo kyekimu ebbaluwa eyo ne guno gwaka sigifunanga kakati ngambe ki ngambe nti oyo naye obudde abulina oba tabulina n'olwekyo ababaka baffe bali very busy oba bali mu kkobaane lya balemesa bali busy bambi bali busy leka tubeere balambulukuvu gwe mu bigambo byo nga bw'obalaba oba balinza okuba nga balina mu kkobaane lwa nsonga bwa bize ng'obutadde ebbali ate abeera bize n'akugamba nagenzeeyo nja kugendayo nja kuweereza ekipapula oyo yabeera bize kakati nze sina ansa gye nyinza kuwaawaawo naye okusinza bwentunulira munnange bw'agamba nti no nkyali mu bize wano nkubirako next week n'omukubira n'ola ng'okooye tagambye nti no tonkubira kuba ebintu byammwe sibyagala naye omukubira n'akulaga essuubi nagamba ndi bize omwaka ne guyitawo ogwokubiri ne guyitawo paka okutuuka lwe nava ku ssimu y'owekitiibwa Nakazibwe nagivaako tugenda mu kalulu kubanga kati 2024 eba political rallies ziba zitandise abanaayita mu kamyufu kuba kabaka 2025 bwe kabeera njagala ng'otunula mu kamera wano otunnyonnyole kino kigenda balekawamu abambadde yeru nga mutambuza abantu dingi doola abantu bataddemu ssente bagenze Kampala babanjizza pate ekomawo esaba mayini mwagiremeddeko mugenda asigalawo omulundi oguwedde mwami Eddie n'abatulaba n'abatuwuliriza nabagamba nti Madudu kubanga ensonga eno gyeri ensonga ki bwe mba njogera nsookera Madudu Madudu Buweekula Emubende district ne mu Buganda as a whole Buganda region teri atakimanyi nti Buganda region mu region zizona zonna over time ebadde darling ya NRM naye mukaluka nakawedde kyakulazeeko nti no NRM yakoze bubi nnyo mu Buganda kakati omukisa gubadde gukyali Mubende wokka bwe twasobodde okufuna atisi ababaka boyinza okugamba nti kale bonna 5 NRM bonna 5 babadde anti oli ali ku tiketi ya independent naye nga NRM leaning era teri atakimanyi owekitiibwa Ndooli wa NRM ne tiketi kuyagendera n'ebya signing n'ekyankwanzi na biki yenna wa NRM naye nga kikyenkulaga nti ekisanja ekiddako bino ebikolebwa naddala mu nsonga z'ettaka abantu abanyigiriziddwa fe ensonga yaffe ya myaka 23 wayinza okubeerawo atujoyininze ku mulundi guno naye nga luli teyalaba history ya kintu kino gye tuliko nga batugobye tuli myaka 23 ne be bagoba bakyaliwo paka mu myaka gino n'abasula ku bunkenke bakyaliwo essaawa zino naye nga wakati mufe abakulembeze kubanga nze nange ndi mukulembeze alindiridde ekyo siyinza kukyejjako ndi mukulembeze alindiridde era nina abantu bangi nnyo abampuliza mwana wattu abantu bangi nnyo akukubira nagamba mwami Solomon mbadde nina ekizibu ekine bwe kiti naye wano nkoze ntya n'omulagirira n'omuyambako naye n'omugaa kakati wano wansusse kubanga siina buyinza bwe nnyinza kukozesa gamba nti kakati ate wano ŋŋende luddawa ŋŋende wano naye kola bwoti okole bwoti kitegeeza nti obeera naawe mukulembeze fe abakulembeze nga tuggyeewo obutakwata nga tulemezaawo obutakwatagana ekyo kiraba mbaka ba palamenti baatusuubiza wano obumu era bwe baba weesa mu muyaga ogwaliwo nti abasajja bano n'abakyala bano bagenda kubeera bumu naye njagala okukakasa gwe Munnamubende n'omulala yenna alaba mukutu guno abakulembeze b'e Mubende
balimu ebiwayi kumpi nga buli kiwayi kirimu omuntu atya omu bwe bumu obwo n'olwekyo ate nga ffenna tuli ba NRM kakati ate nga be bakulembeze baffe abandi badde entabiro ffe kwe tukwatira abasigadde tukwatire ku ntabiro eri ey'abakulembeze tusobole okuba nti ekintu kyaffe tukitwala mu maaso naye ekitali ekyo ababaka ba paalamenti weewaawo nga n'ebibiina ebirala ebivuganya nabyo bina obunafu obwabyo obusandyagadde mbyogerere kuba sirina na buyinza nnyo bubyogerera naye obubyogera kate mbusobola nti ne NUP nayo tekoze bulungi to an extent nti ne ba councillors ne ba MPs across the country abasobola okuyitamu ate performance yaabwe generally tebadde nnungi nnyo kakati katulindire let us watch the space kinaabeera kitya Mwami Musindi mulowooza kiki kye mugenda okukola okuzza emmemme y'abannamubende kale bannabutoloogo kale bannakaweeri abaagobwa ku ttaka bemuzze mutambuza financial ya munanda bakola mutyo bazza emmemme kuba gw'omu kuba bakuliddemu mu kuba basasula akasente kaabwe ekisooka kya byonna okubazza emmemme nze nga ntandikidde ku nze bwe butava ku mulamwa ne mukyali ku mulamwa tukyali ku mulamwa mukyali ku mulamwa mu nsonga y'akaweeri kofi kye nkugamba kubanga kyomboozizza bwe butava ku mulamwa okuwulira nti ate Solomon abadde atukulembera mu nsonga eno yakooye yabivuddemu bw'okoowa n'obivaamu omuntu yenna nange obwongo bwange busooka kuŋŋamba yalidde oba okitegeera Mwami Eddie n'abatulaba omuntu yenna nga akulembedde struggle nga buli lunaku tassa mukono tassa mwoyo tafeesa bw'asirika mbwataka guni ng'asirisa abadde ki alabika yalidde so nga bambi oluusi toyina wadde nekokombye nako wadde empewo eyitawo eti ogimire nga tewali waliwo ekigambo kyotera okozesa Mwami Musindi sokoleka omubuuza nti bazza batya tuze tutya ng'obuuza generally kakati nze nkulaze ng'omu sijja kuva ku mulamwa gwakulwanirira abantu especially mwendi nga munnabuweekula ekinkwatako nga kikwata ku munnabuweekula yenna sijja kuva ku mulamwa ekyokubiri bakulembeze bannaffe okuzzamu abantu essuubi bakulembeze bannaffe naddala abali mu buyinza kwe kuva mu njawukana ez'obwa ssekinnoomu ne twegatta Mwami Eddie nsobola okubeera n'enjawukana naawe ng'omuntu naye nga tetulina ensonga etugatta ffenna eyo ensonga etugatta ffenna enjawukana tusooke tuziteeke ebbali tugguse ensonga etugatta mowaso ensonga eyo babanga ekwata ku ki ku bantu kubanga omukulembeze tebaakulonda kukulembera miti baakulonda kukulembera bantu n'olwekyo enjawukana zammwe ng'abantu tuzizze ebbali bayizawo kino nkyogera ku levels zonna okuva mu LC1 paka okutuuka ku paalamenti abakulembeze abali awo mwenna mukiika ku muluka mukiika ku gombolola mukiika ku disitulikiti muli babaka ba paalamenti enjawukana zammwe muzikwate muziteeke ebbali mugguse ekiyamba abantu bajja kuddamu essuubi naye bwe tunaasigala nga tuli bwetyo n'obulanga ono omubaka gundi avumaŋŋana n'oli ababaka bewaffe Mubende kiri ku rekodi bino si bifumba bufumbi naye kiri ku rekodi nti ababaka baffe bonna abasinga tebeematira buli omu akwata eno agamba nze mugezi nnyo ono agamba onaagala buyinza ono agamba onasula wagundi ono agamba bwe bityo kakati bwe mutandika okulumaŋŋana kimalamu essuubi bwe munadda ne mugamba nti no kakati tugira ate temudda mu 25 nga mulaba bitandise obba ku nyeeno n'eno akaseera kano kennyini nga tetunaba na kuteerera bulungi mu 24 mwandibadde nga mukomyewo kizemu abantu essuubi Mwami Musindi weebale nnyo mu njogerayo olagira ddala nti ekizibu kiringanga ekiri within yo area MPs naye Mwami Musindi ina kyensaba omumanya kino ekintu wakakyogera emirundi ebiri we tulabika mu kamera wano ng'ogamba ewe okutuuka ewa Mwami Museveni bannange si byangu bannange okutuuka ewa Mwami Museveni bannange nina ekibuuzo naluli nakikubuuza era kati ku luno omulundi guno kankikyuse bwe kiba nti gwayambadde yero okaaba okusinkana omukulembeze w'eggwanga ng'alinga alaga nti wali structure yonna gy'oyitamu kumufuna tuusa nakuyo ti Museveni babba ettaka nali nkubuuza wano ng'ambe yabba ettaka muzungu nga nkubuuza ani yamuleeta nti Museveni si yabba ettaka nti ate si Museveni kati ani gwe mubanja muzungu mubanja Museveni kitegeeza Mwami Museveni gwe mubanja ye yatwala ettaka lyammwe Mwami Musindi nga buli lunaku babeera bagula opposition babayingiza kwegamba wali amaka gafuka okimanyi nti amaka ge nale mugafuka go opposition mwokwetayizayo kizibu naye bo baliwe bagenda nti muzeyinzize kakati mpayo kompanze nsale eddiiro nga basala eddiiro mulowooza kati mwe mugenda kusigala wanga abali mu the mighty party ya National Resistance Movement mugenda gumira kwani ku generator
musala mudda magere mugenda beerawo kibuyaga gy'abasudde gy'ababasuula kiki kakati mwami Eddie ekibuuzo obuuziza kiwanvu naye njagala atulaba mukakase nti mwami Eddie abuuziza ekibuuzo ate n'addamu ne ansa mu ansa omwo ate ng'akyali mu kumbuuza naye ng'addamu ansa eri kimwaddukayo mwaddamu mu kujenereta otugambye obadde ombuuza nti nze ayambadde yero origino eriko ne logo eri origino nti mba nkaluubirwa okulaba President Museveni okimanyi nti amaka ga NRM gafuuka ga opposition kakati isi ansa ya kibuuzo ky'obadde ombuuza kitegeeza mwe temukyali mu party eyeefuuka no kakati njagala nkulage kino nti mu nkola yonna tolisanga ku muzigiti nga imaamu ng'ali mu kubuulira abasiraamu ng'abagamba abasiraamu mmwe ya rabbi musiraamu ke n'osanga pasita ng'ayimiridde mu kkanisa yabuulira n'agamba bannanga abalokole mmwe mulokoke mukama abagala nnyo abalokole omulokole enjiri agitwala mu basiraamu agitwala mu bakatuliki nedda mwami Musindi sokoleka enziguse ekibuuzo ky'ombuuzizza gy'otutwala si kyekibuuzo mwami Musindi famire yo nga ya famire yo eya NRM yes before nga tenajja tuguza njiri nti mujje waffe mwabaliyo lwaki temuli kyakulabirako kakati fe abaliyo lwaki tetuli kyakulabirako nti forede tuli balokole lwaki temuli kyakulabirako kya bulokole anti kakati ekigendwa kya buli kibiina kyonna njagala okutegeeza ekibiina kyonna bantu mwami Musindi omulokole bw'oba ogenda okulokoka akugamba nze nagenda okulokoka nga nyina ekikulukuto mukama yakimponya gwe tuwa obujulizi bwe tuba tetunajja mu pate kiki lwaki gwe kiki kyowera obujulizi mu pate kukubbira ttaka kukutambuza kuganda kusasula okyabuuza nziremu oba nziremu awo damusebu okay kakati bujulizi ki bw'oyinza okuwa nti gwe mwami Eddie ekisooka nti gwe emyaka egijjo mito era toyinza kubaako nakyoyogera kirala kyonna kyonna ng'ogyeko NRM gy'olabye era gyenkuzenda gy'okuzoolaba gye tukuzaaliddemu gy'okuzoolaba naye waliwo ebintu ebigenze lwakuba nti bigenze ebimu byonooneka overtime olw'okulwawo kwa President Museveni ku ntebe awo we mbadde njagala sokoleke mwami Eddie sokoleke nziguse ensonga nti nze nabagamba era ne kati mbagamba ndi wa NRM ayogera ekintu nga bwe kiri nga bwe nkiraba nga sina gwe ntya okkiriza nti mwami Museveni okulwako okwe kuleesa ebizibu bingi kuyina byekwonoonye ebyali bizzeewo kuyina byekwonoonye ekyo teri atakimanyi ani agenda omugambako nga mwabambadde ero temusobola ate kakati ly'eddoboozi lino njogera mu kamera okimunye njogera era njogera ndi wa NRM emisana n'ekiro ndi wa NRM enkuba ng'etonnya n'omusana nga gwaka n'enkuba ng'ekedde seekweka naye mwami Museveni okulwawo kwa mwami Museveni kubanga ekibiina bwe tubanga twagala ekibiina NRM ne kitulema okukyawulako ku muntu kitegeeza nti ekibiina yes ku individual yani gwe tuliko nti ye mukulembeze w'eggwanga nti ekibiina kyaffe kirirayikire okugwa naye kubanga naye muntu is not immortal omanyi kyoba yalina pulaani bwagenda NRM eveewo kakati awo kuba mwenna temumanyi lwansonga temufunanga omuntu avuganya kandidate wa party n'olwekyo nti biki bye twenyumirizaamu n'okuyimirira obuyimirizi wano we tutudde mwami Eddie okutuula wano obutuuzi ne tutandika okubaako bye twogera n'oyogera kakati tukitwale nti aliko president olwaleero ye president Amini nedda ndeka nzikuse ensonga yange ombuuza bye nenyumirizaamu gwe bye nenyumirizaamu oba tebikukolera nenze byengamba bye nenyumirizaamu anti okumala okwogera nga bw'oyogedde naye nga mu ddwaliro togenda sangayo ddagala nkugamba enguudo kw'oyitidde okutuuka wano zaabinya nkugamba kati eddembe lyakuwadde liriwa ebyo gwe by'otunuulira ebyo ebitateredde bye bimu ku byonoonese mu kulwawo okwe naye nkugamba nti mu biseera biri nze Obote naddala Amini saaliyo saamulaba naye nazaalibwa ndoza yaliko kuba wa 70-79 nze gye myaka gyange awo wakati we nazaalibwa 70-79 ndi mwana wa Amini nga nawe bw'oli mwana wa President Museveni naye batugamba bajjajja nti okuyimirira obuyimirizi n'ogera ku linnya Amini nga toyogera Amini oye bannange nga tekisoboka ne kati kyemwagala nzijukira bulungi nnyo wano waliwo olutalo olwaleeta President Museveni nali kiyuuya no ate saali wala nnyo ekiyuuya omanyiwo ewava musajja wa Kabaka onaani Sewajje mukaalo kaba Sewajje
ffe twali tudduse okwekweka ekiyuuya naye nga ku kyalo okwo ekiyuuya wajjajja Ssemakula ng'okulengera akakofiira k'omusirikale nga kagudde oba kaali kawa UPDF wa NRA oba kaali kawa UPC ebiseera bya gavumenti akakofiira ku kyalo nga kagoba ekyalo kyonna ne kidduka simple because kulengera kaki kakofiira bulijjo nnoonya omuntu asobola otuwa lisiti y'ebirungi gavumenti eno byekoze abantu babitegeere nga simufunanga mbadde nsaba eya leero kuba tubadde kaweeri tetujja gatta byabufuzi mu nsonga yaki Kaweeri nga bwonsaba kiriza ya leero tugikomye wano tugenda funa olunaku olulala gwe nkimanyi sisobola kubula bwe mba nkwetaaza njana kujja wakiri ewaka otuwa lisiti y'ebirungi mwami Museveni byakoledde eggwanga lino tuliwe eggwanga lizibuka amaaso nga tetunagamba nti aluddeko aveewo akola atya mwana wattu twandimwongera ne tumulemeza ne ku maini olabye otya nsaba ove wanongo nkakasiza nti olunaku ndulinze mwami Eddie njagala okuddamu ne obanjogera omagite njogera proverb nti taata ewaka bw'otandika okwogera ebirungi by'okoledde abaana ewaka omanya nti waliwo ekizibu teri munnayuganda gwe nnyinza kutandika kubuulira birungi Pulezidenti Museveni byakoze ng'abaddewo gwe mwebyo ebikoleddwa ebirungi n'ebibi oba byonna gwe byolabye gwe kitwale nti kino yakikola kino kibi kino yakikola kino kirungi kubanga ekinyumira lwansonga ku kkubo tukyayitako batujjako kintu kidoogo nze sibimanyi buli kkubo lwenvugira mmotoka baŋŋamba kintu kidoogo naye wano we tutudde mwami freedom eno si ya mwami Museveni anti wuliriza wano we tutudde freedom si ya mwami Museveni nze munenya wuliriza munenya emyaka 30 gy'amaze Emubende wano nga tatukolera chorus naye omuzungu agamba better late than never njagala okwate kamera eno lumu weetolooza ettawuni y'Emubende ey'Emubende mu municipality Mubende municipality anaagijjamu gwe atagibaddemu emyaka 2 egiyise ng'ojja kujja omwaka guno nga guweddeko nkulayirira amazima ga Katonda ojja kusanga ekibuga ekyenjawulo alemere ku main nze nkugamba ekyo kyombuuzizza ate bw'oteekamu alemere ku main oba talemerako kale kati tusangemuko alemere ku main oba generate etokote ate bw'aba ayagala lwaki talemerako ate ng'ogambye okulwawo kwa mubifudde uliza byenjogera njogera nga ntegeera bw'aba ayagala lwaki talemerako bw'aba ayagala kitegeeza nange njagala kakati oba kitegeri kyeŋŋamba bw'aba ayagala kitegeeza n'abala abaagala ye bw'aba ayagala alemereko naye bw'aba ate nga era alese ne generator naye eyagala naye ebeerewo abantu tugiwe abantu kuba naye eri ku yeru abantu be basalawo abantu basalewo bwe basalawo nti kubanga by the way abantu kye basalawo kubanga President Museveni talina kyapa kyansi gye bayita Uganda nti Uganda yagigula ine kyapa kyayo te Museveni owekitiibwa President ajja kutuusa ekiseera kuba naye muntu Katonda yatondebwa ng'omuntu ajja kutuuka ekiseera oba mwaka gujja oba emyaka 5 egijja oba myaka 10 egijja aliva mu bulamu bw'ensi kitegeeza Uganda erikomaawo nedda terikomaawo eryeyongera mu maaso n'olwekyo ye waddembe lye abantu kasita basigala nga bakyamwetaaga nze kyekyo abantu abangi kyebasazeewo ye demokrasi naye nga nze ŋŋamba nti akaseera kandibadde kaatuuka dda yesterday owekitiibwa President n'abeera nga alina gwe tusongeddeko NRM n'ebeerawo nga ANC mu South Africa gy'otunula nti owekitiibwa Mandela yajja n'abeerawo emyaka gye yabeerawo emitono ennyo n'agenda ANC ogiwulira ejjako ne sitting president nemugamba nedda sebo nemusensali ngo n'avaako ANC nesigala ng'ekola ki ng'ekyatambula kyekyandibadde ekituufu mu ndowooza yange olwo nno ne President Museveni ne bw'aba ng'afudde emyaka 15 twandibadde tusigala nga tukyamwogerako NRM nga tuyinza kujawula ku President Museveni nekyalema okuteekateekebwa ekyo kati kyo kibanga kyalema tusaba kimu nti bw'obangawo kyali akakisa kekisobokera nga NRM ye nga ye taata waayo kagifumba kagizaala ng'awulira nti kyandyetaaze okweyongera mu maaso ke kaseera akyasobola okukirekawo tweyanziza Musindi eddakiika zidduse wano tweyanziza webala okubanga ojja n'otuwa tutafaali ensonga z'akaweeri zino kati babawadde lunaku kyolulala financial year eno financial year eno kati mulinze omwaka ogugwako era nga tebabawadde nga mudamu muguluba sebo tetutudde njagala okutegeeza tetutudde nze njagala okunnyonnyola atulaba n'atuuliza nti kyenkano ekintu kino nakifuula omulimo era oli ajja kwebuuza lwaki wakifuula omulimo njagala okulaga abantu nti bwe nnaabanga nkomyewo okulaga abantu nti bannange njagala wano kubanga ndaba nsobolawo oba okitegeera ggwa ndaba kubanga ndi munabyabufuzi bwe najja ne bagamba bannange njagala wano kubanga ndaba nsobolawo nasobodde okulwana njogerewo ate nze siyinza kugobanga bibbiri ngobeemu
bwe nengere engabi 50 nga zidduka nenda banti kana akayiko bitanga wano kutu kenjagala essuma lyange ligenze kwako kolemerako kenemerako kati ogoba buwekula main buwekula kuba yewaffe ewaffe nyina wangi wensobola okwesimbawo nina wangi naye eri nagenda okutandika okutegeera nti mu nsi mwendi nga wewaffe tweyanziza kumanga nti ate manyanyiza kubwa meya ludda wamanyanga ngoba kagabya ako paka lwendi kakwata tweyanze omukulu bamuyita Musindi Solomoni tujja kumuzza lwakuba aganye okujja ayogera ebirungi bya pate yaabwe naye tujja funa ensonga endala tujja kuba tumuleetanga ensonga zakaweri ne bwe zinaaba tuzireese loza tufune ku lunaku tujje nga si nsonga zakaweri ate nja kujja wano nga mbagamba nti mwami Eddie billioni zibwe ziti zayiise era wenjogerera ziri mu Mubende ziri buweekula wabula abatannafuna ye gundi ne gundi lwakuba abantu baabwe baafa tukya processinga mpapula zaabwe nabo basobola okufuna sente zaabwe ekintu ekyo nkisuubira nga gye kiri kijja kujja tweyanzege kasi toyogera nga toli mu maaso ga kamera bino biba ku record tebibula byonna tuba nabyo kambasibulire wano bannange mubala okubanga mutulaba mubala okubanga mutugoberera nze nyongera okwebaza banafa Hotel Bafana International Kalamba abateeka sente mu programu yaffe eno ya Facts About It era be bamu betutambula nabo wano ku Great Media yuji tubasaba subscription okulayikinga ne comment otekamu ekigambo kyonna kiwandietaaze akumata kumira musaala